Buvuma nayo eyaniriza munangate omukulu Bobi Wine mu maanyi mu ssanyu munnamungi w'omuntu abadde munangate mu kifo bye ngenda okubeera nga nkutuusako kw'ossa ate obunkenke bukyeyongedde munangate ku yintaneti egenda okuggyibwako mu kaseera ak'okulonda ate nga Spice Diana ne Fikfa Maker bannange engeri gye badde beekola munangate ebintu eside eno ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo. Kaakati nno kantandike munangate n'omukulu munangate Bobi Wine Buvuma abadde Buvuma basoose wali ku linnya munangate Kidyeri ne bayolekera munangate wali Ekiyindi okutuuka wali munangate awabadde laale yaabwe Buvuma nga bw'ogezaako okulaba ekifo bwe kiti munangate bwe kibadde bannange abantu bamusanyukidde munangate mu bungi ddala wabula kw'ossa ne flaga nga ziri waggulu actually nayo eyogeza munangate abantu obwama nti bannange flaga ng'efuuse flaga. Nga bw'ogezaako munangate okulaba omukulu Bobi Wine kaakati nno mukudda kw'ossa ne wali munangate Ekisoga nabo bamulaze munangate essanyu mu kitundu awo ng'ali mu kudda e Kampala. Bwe bumu ku butambi obadde bufuuse munangate ettabbu ku mukutu ogwa TikTok omukulu munangate Bobi Wine wabula nga n'ebitambula wali munangate ku kya yintaneti okuggyibwako kakati nno waliwo munangate Starlink wano kubibadde munangate bigambibwa nti nayo muganda wange bagiweze eside eno mu kaseera ako nga bagenda munangate okulonda. Njagala twogere ku bbaluwa eno abasinga temunaba bitegeera ebbaluwa eno waggulu internet ekulagirawo ddala nti internet bagenda gisalako nga tugenze mu kalulu nga 15 era bannayuganda mwenna mwetegeke nti internet bagenda gisalako mobile money bagenda gijjako era mu byonna mubyekola nga 14 wetegekere internet okuvaako wetegekere mobile money okuvaako era sente bina nazo n'amasanyalaze gajja kuvaako abasobola okugula power bank muzigule mubeere nazo kubanga amasimu gamwe gajja kuvaako kubanga n'amasanyalaze bajja gajja kumujjukira kye bakola luli eno ebbaluwa egamba bagamba nti nno bagenda kuregulatinga okuimportinga Starlink ababadde tebagimanyi yoyo internet ya Elon Musk eyo internet babeera tebasobola gijjako jjo era bw'ogula akabox ka Starlink nobeera nako ewaka naye bajjako internet mu Uganda yonna gw'osigala oyina era osigala ocommunicatinga ku internet yo yadde obeera nga tewali ekituuseewo so mu nsi nga Brazil mu nsi nga nsi kyendala Mexico wabadde obwegugungo ennaku zino oba emyezi egiwedde bapulezidenti baabo bagezaako kujjako internet nga bagamba nti no abaana abavubuka bali mu gikozesa okuspreadinga violence
naye abantu baayo baali ba adoptinga dda Starlink kati ne bajjako internet bo basigala bakozesa internet kubanga eri controlled by Elon Musk eri ya satellite yo tebasobola gijjako kati bannayuganda babadde batandise okugula buno bugundi bu Starlink era nga batandise okuimportinga buyitirivu kati gavumenti bwe yakiguddemu negamba tewakyali kuddamu ku importinga Starlink n'ekijjawo lwaki batidde bamanyi kye mugenda okukola naye bannayuganda kye mubamanya internet si yetufuula ki kye tuli bwe tuba tuli bakuuma kalulu kaffe tugenda kakuma yadde kuliko internet yadde tekuli internet era batidde bino ebintu byonna biraga kutya biraga singa babadde be bagenda okuwangula akalulooza bandikoze bino byonna bakimanya akalulu tebagenda kawangula kambabuuzeyo ekibuuzo okuuma akalulu kiyambaani tekiyamba pate zonna nti tekiyamba NRM tekiyamba DP tekiyamba buli pate bwe nkuuma akalulu kiba kiyamba pate zonna tewaba abba munne oba tewaba gwe babba lwaki baba NRM tebaagala tukuuma akalulu kubanga be baagala okubba okitegeera so bannayuganda ebyo byonna biboogera tebaagala tukuume kalulu tebaagala tugule zino Starlink kubanga bakimanyi tebalina kalulu mu boxi baagala just cause the opportunity kubba kalulu kaffe naye bannayuganda mbagamba kana akalulu it's our life link mukabeereko ng'obulamu bwammwe buli kuobwo okitegeera so tukakuume abalina Starlink mugikozese naye n'abatalina ne message tujja zikoza kubanga bakadde baffe era nabo bagenda musiko balina internet tebagirina kitegeeza nammwe musobola okukozesa message mukozese buli kye mulina okumakinga sure nti message yammwe etuuka esaidi eyo so obubaka obwo nabo bubadde munanga tebukutte vibe nga bwewunyikiriza munanga te abamu esaidi wali munanga te ku mikutu egy'enjawulo ku nsonga ya intaneti nga bwegenda munanga te okugibwako mu kaseera ak'okulonda wabula nga nkwongeddeyoko Spice Diana kw'osaate ne Fake Fan Maker bannange beeguddeko actually ebiseera ebisinga nti ne Fake Fan Maker kasita beegwako ne Spice Diana nkugambye kabula asala wabula nga ekibadde mu katambi jjukira nti nno kaseera ka vibe festival season nga bwogezako okulaba oluboozi lubadde tukutte akati naye embeera nga bwebadde mu katambi kansooke nkuzanyiremuko olabe nga bwe kibadde munanga ate Fake Fan Maker kw'osaate ne Spice Diana. Bwatyo munanga te webalabiddwako mu katambi ako Spice Diana kw'osaate ne Fake Fan Maker nkugambye beeguddeko munanga te ne kabula asala so bwenti munanga te bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo gwe kyolina okukola kusubscribinga ebisigadde byonna biturekere.